kitalo cha Rajiv. Kitalo nnyo. Omwana we ekyamazima, mwana wattu abadde ate talinga bayindi. Era nze simanyi. Eyaleeta omuze guno gwa rationalization ng'alowooza nti bataasa nsimbi. Kale naye nze nina ebintu bye nali sirowooza nti bikyayinza okudda mu Uganda. Ngaki? Kakati ng'okutandika okukwata UNRA. Ogize Ministry of Works. Ministry of Works ng'etuula mwani. Minisita abeera musanyufu kubanga buli weekend baba muwali weekend allowance kati nga yakukanga. Tulina okwegendereza nga tusalawo ebintu. Kati abantu batandise okufa. Nzumanyi Edi Mutwe nali manyi nti munene nnyo. Naye ndowooza byali birevu. Kati alabika nga munakuwavu nnyo bw'aba talina ekirevu kyonna. Yalitakanga nga tasobola kuuma. So that was a very helpless picture of that man. Very helpless. And extremely humiliating. Ebyo ebintu by'okuswaza babimanyi. Abaana bali katiba Alan bali mu kuswala. Alan aswaziddwa. Aswaziddwa basooka muwanga kivumbi kubanga kati we bakwogeza ku banno. Bakomredi be watandika nabo olwokuba ina byogoba. Nagaba balabule bakole bwotiba. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza kikumi mu ssatu tonnyeza busatu radio 4 ensonso ne kikumi katonnyeza musanvu radio 7 irako ly'ab'ekikulu b'omukama kabaliga ku ssa kikumu bbiri katonyeze musanvu radio 8 Masaka program program one on one. Neyanziza nnyo mugana wange kungu bananyini abakulembeze b'omukutu guno n'abatuuliriza mwenna njala kusooka okutwala omukisa guno okubeetondera kubanga mulundi oguyise tetwasobola kubeerawo naye nannyonnyola muganda wange olw'ebyo ebyali bitulemesezza naye kakati weetuli twebaza Mukama nga atusobozesezza kubeera wano. Well, kitalo cha Rajiv. Kitalo nnyo. Omwana we ekyamazima, mwana wattu abadde ate talinga bayindi. Kyonsanze nnyo ngamba. Naawe kyogambye abantu. Era twalumiddwa ebyaddala ddala. Ng'ovudde of course ku bannayuganda ababulijjo betera okwogerako wano. Abali under kye tuyita Schadenfreude oba epicalicase abagala ebyonoonese abantu bonna bamulumiddwa abadde Munnayuganda yennyini ng'abeera n'abaana baffe abeera kugamba ng'abeerera ddala nabo era ng'olaba bamukubira amasimu babibeeramu bye babeeramu byabeeramu abadde mwana wa talent yakuvuga mmotoka yali atandise okundabikira nga omusajja bamuyitanga Kiddo naye yali muvuzi wa mmotoka naye nga alina omutima oguli bwe gutyo omulala yagwina yali Emma Kato omutima omugumu ennyo ng'asobola okuyisawo emmotoka ng'eringa kasaale so n'olwekyo tufiiriddwa omwana ate kitaawe naye afiiriddwa nnyo kubanga ekyamazima tubadde tutandise era jjo be nabadde nvaayo waliwo bannamawulire be nasisinkanye naye mbagamba nti ekisinza okutuluma mu Uganda tukyalemeddwa okufuna business legacies. Business eziwangaala nga bw'olaba 4D n'olaba Toyota n'olaba tulina mukwano anti kati ntono kati buli emerukawo tuba tujagala kubanga abo bamukwano mu Uganda ba old money kati bano basudiru new money naye nayo tuba twagala efuuka erigase ebeerewo emyaka n'emyaka Karimu Hirigi new money naye eriyo abakadde kakati bali bamukwano madivani nono omwami mulala yafa mulwana wava munno kakati abo old money ezo tuba twagala ligase zisigalewo naye kakati abatandisi baazo family business ate abaana baabwe babasooka okufa kituluma nnyo kuba babadde bayize ate nga bayigidde ku mulimu kakati n'olwekyo tuba tufiiriddwa abantu abagenda okutwala mu maaso enfajje yafuddemu nayo eyogeddwako nnyo
abamunga bakiteeka ku bulagajjavu bwa government n'abakozi b'enguudo n'abalina okusupervising abakola emirimu gino gwatabuddeko mu mawanga ag'enjawulo I've heard nti bi barricades bino tebiteekeddwa kubeera bya concrete nga bwe tubiraba oba at least signage zibeerengawo which people say is not the case. Lumu njagala kusesa twali tuwoze bisango manyi Dr. Besigye oyo edda nga bamusiba buli luvannyuma lwa ssaawa nga 4 kwegamba nga tebabuzayo kye bamusibidde waliwo n'omwami awo omupoliisi ennyo eyasooka omutawanya yalinga tuli aguma nawe ate bwe yavaako ne kuddako Samu Omara nga bajja hakati olumu ne waddawo Kaweesa naye lumu tuba tuwoza emisango egyo twalina Katuntu ffe nga tuli ebiseera twakava mu law school tuli ba junior lawyer hakati Katuntu n'abuuza nti ono bamukwatidde ki kubanga Dr. Besigye yanyiiga n'ajjawo aguuma ge batadde mu luguudo kati n'ayisaawo emmotoka ye era ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi ne bamutwala Buganda Road Court nti kati baba mwami Katuntu oyo eyali lawyer owa Dr. Besigye omukulu lead counsel nga naffe tutudde awo naye ng'abuuza omupoliisi nti mwamukwatira ki kakati kali ka IO nga kabuuza ebibuuzo nti yayise watalina kola ki kuyita namubuuza lwaki yabadde talina kuyitawo nti oluguudo twadde tulugadde namubuuza nti mwadde mukoze gazeeti eraga oluguudo nti lugale kakati mu Uganda ngezaako kubulira abatubuliriza nti mu Uganda muli yense etamanyi nti okuggala oluguudo muyina okukola gazeeti oba ebirango so tokwata bukwasi luguudo n'oluggala ate olaba n'okukendeeza sipiidi olina oteekawo akapande akalaga sipiidi kuba si kukendeeza bukendeeza kalina n'okukulaga otambulawo mmeka bwe ziba nga nte ze zisala balina okuteekawo ente akalaga ente mu maaso zisala oba ssomero ne bakulaga bwe abaana basomero olaba ne bwebanga waliwo Shero petrol station enaabeera mu kilomita 8 okalabira wano ti mu kilomita kwegamba ebintu bya Uganda by'abantu abawetanga tebalaze indicator tosobola kuzuukuka buzuukusi expressway kitegeeza oluguudo lutaliiko komo ku speed ng'era omuntu bw'aba kwali ekisooka tasuubira aweta kubanga tebaweta abatuwuliriza expressways ezo omuntu olina okuvugirako naye tewalakkirizibwa kukyuka n'oweta buli omu aba muleeni ezidde eno ziba mu yaazo n'ezidde eno ziba mu yaazo era kiba kizibu okukkiriza oluguudo okujja ne lujegattako wateekeddwa okubaawo omukulu aweterawo awo ennyo luteekeddwa okuba nga lwali planned naye express ziba zo nekakati bw'olaba enguudo ezifaanana bwe zityo eziyitira ddala ne mu sababu z'oluusi naye ng'omuntu azuukuka buzuukusi nassaawo ekiseminti nga tategeezezza kwegamba kale tumanyi bulungi nti Mukama yawe era yakola ki yajjawo naye njagala nnyo okukozesa ebigambo bya President Museveni bye yakozesa olumu bye yagamba nti naye eriyo abamugwako obugwi nga teyabayise kwegamba waliwo olumu Seeka bwe kwali kuziika kwa musajja oyo ndozi yafiira ku ddala lya Kano Semakula Seeka yagamba nti mwe mugina kye mutamanyi nti kati President Museveni yaliwaawo Seeka yabuulira buli muntu yenna n'atya ebiseera ebyo waliwo ekibbattaka nga kiyitiridde ate nga kikulemberwa bannamagye ebiseera ebyo waliwo okujonyesa gavumenti ng'ejonyesa abantu Seeka n'abuulira n'ayogera ku alimauti malayika alimauti oyo abatuuliriza oyo yakola ku nteekateeka y'okutwala omuntu Allah gw'aba ayise era bagamba nti olumu ayinza n'okukozesa obusungu ne wabaawo n'ebigenderamu nga tebaabimutumye n'ogira nti ono yagudde kabenje naye omukono ne guvaako kwegamba nga yabadde tebaagumutumye ogwo kakati omusajja aba abuulira n'agaa ne bw'olibeera ani ne bw'olibeera jjeno ne bw'oliba kakati Semakula olwanya entalo mmeka ne kakati nsobola okuyita n'oyitaba Semakula buli muntu yenna n'atya ne bw'obeera ng'otutte ettaka lyenkanawa ne bw'ofufugaza banno ne bw'okola ki mu mutuufu omusajja yabuulira buli muntu yenna n'atya kati President Museveni yali addako okwogera era naye buli omu n'alinda alabe kubanga olina okuba ng'omanyi
nti ne woddira yaawo kati ali mauta ayinza okutwala ne boboddayo naye ye yagamba Seeka president bwe yasituka okwogera yaga Seeka totisatisa bantu nze wano nali ninda ali mauti oyo akole ku bote ne mulaba nga tabiriiko nze ne mbyekolera kakati bana byabufuzi akati olaba omwana waffe oyo ng'olabya ddala abaateze ebintu ebyo ekyamazima babadde bakoze ekikyamu in fact Sudiru bw'aba yeetaaza asobola okuwabira gavumenti asobola okuwabira gavumenti kubanga oluguudo olwo gavumenti yetuvunaanyizibwako si LC si district si ki ate kakati ebitongole bibyo byaddayo mu gavumenti kwegamba gavumenti entirely yevunaanyizibwa era nze simanyi eyaleeta omuze guno gwa rationalization ng'alowooza nti bataasa nsimbi kale naye nze nina ebintu bye nali sirowooza nti bikyayinza okudda mu Uganda kakati ng'okutandika okukwata UNRA Ministry ya Works ng'etuula mwani minisita abeera musanyufu kubanga buli weekend baba muwali weekend allowance kati nga yakukanga permanent secretary alakireeta butereevu luli abadde takyabirabako naye tulina okwegendereza nga tusalawo ebintu kati abantu batandise okufa kigambo one on one honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde bwe tuba bwe tutyo buli lunaku bwe ruti tugenda paka ssaawa 3 well honorable Mbidde nyaga tugende ku kigenda maaso mu Democratic Party but before we do that atandikire ku NRM leero balonze abana abakiikirira abana abakwatira bendera ku kalulu akajja ku level ya LC1 but also ne basente ba NRM ku byalo balondeddwa n'okukakasa enkala z'abalonzi president yazzeeyo mu kyalo first lady yazzeeyo president badde mulaba wano ng'aga nti ekyokebera enkalano zikakasa kibadde kirungi nnyo n'alaga nti ye waalondera ku kyalo kye basanze abantu nga nkagamu omu nga mu register either baafa oba baasenguka so n'atendereza enteekateeka eno NRM seem to be preparing very, very steadily for next year's elections. Ere bangali onafe tubeera wano ne tusomesa abantu. Ate era tewaliwo kye twali twogedde ne kitatuuka. Ojjukira edda bwe twayogera wano ne tugamba nti buli muntu yenna eyabadde mu uniform nga yeefaananyiriza omujaasi nga si mujaasi. Yawadde abasajja bwe beekwasiza okwagala okutandika okubakwatanga bwe baagala kati bye bigenda mu maaso so kakati na kati ku kino waliwo kye bayita kwegamba kino ekintu kiri autocratic authoritarianism oba autocratic political parties oba autocratic party authoritarianism nga ekibiina kimu omanyi waliwo junta yeye eba y'abannamagye tebannamagye kitegeeza high command nga yeetwala eggwanga naye kati muno mu Uganda ekiriwo omuntu yenna bw'ajja nga si mugezi alowoolezaawo nti no waliwo enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi era ayinza n'okulowooza nti ekyamazima eggwanga liddukanyizibwa ku nkola ey'ebibiina by'obufuzi nti era waliwo n'ekibiina ky'obufuzi ekikulembera ng'ekikireetera okukulembera kyekiba kyasinze ebibiina ebirala mu kulonda nti era mwoko okulonda abantu abangi baba balonze ne balonda kyo naye ekiriwo kiri nti ekibiina kino bo kye bayite kya NRM kyafufuggaza ebibiina ebirala nkibiyimiriza tebikola kyo kikola buli kyekyagala kati sisobola kwewuunya president wa Uganda nga ye ali mu byalo n'agenda kuba kati yakkirizibwa munnaye okugaana ekibiina okukola bye kyagala mwami kungu tekitegeeza gamba bugambi poliisi n'ekigaana kyokka n'okugaana obuganya abagabi b'obuyambi ab'ensimbi okukiwa ensimbi ezikola ebintu civil liberties bolaba bino ebibiina NIMD waliwo ebirala wa Republican gundi
International Republican Institute IRI twayinanga ebibiina bingi ebyanakyewa naye ng'omulimu gw'ebikola kutendeka bannabyabufuzi abo buli ludda ng'era ekibiina kikola workshop etendeka bagita capacity building fe babeeranga batusomesa ebyobufuzi batusomesanga nga mu workshop eyo ze twabeerangamu tubeera era kakati osanga wano nga baminisita bonna mikwano gyange abasinga bogwanga bakajiji bani kuba twabeeranga mu misomo gyegimu tumanyiganye abamu twasoma ffenna mu misomo egy'enjawulo egimu gyabeeranga Kenya egirala Bungereza naye nga bibiina bino byebikola ki byebitwala okutendeka ebibiina ebyo byaleeteranga eggwanga okubeera n'abakulembeze successive stages of leaders kati tewakyali kati abakulembeze be tulina abasinga tewali kibatendeka abaveeyo engulu ogenda okuwulira piririri yoleng lageng mopekea kakati awulira kya oba owulira nnyimba zezitendeka kati batya nti buli kyenjagala tewali aŋŋaana tewali asobola kunemesa pidiriri yoleng toluwuliranga lageng mopekea entera okuwulira yoleng nga bazina bakola kakati abo baveeyo nga vayibu gye bayina oluyimba lubagamba nti toyina kyonemesa newe kiba kimpitawo piriri yoleng kakati abalala babatendekera wano mu nnyimba za wano zitya pate ndekankube pate kakati oyo nabira mukulembeze oyo naye naafuuka omukulembeze pate kakati tetukyayina bukulembeze buli buteeketeke tibuliiwo kakati bwe tubanga ffe tetuyina kakati kitegeeza oyo naye aba ajjeewo enkola y'ebibiina by'obufuzi kubanga tetusobola na kutuula ne twegatta in fact tetusobola na kutuula ne tulowooza ku kiyina kolebwa tulaba bulabi kikoleddwa bubi ekyo kye twogerako era asinga okyogerako gwe balonda ekisanja ekijja ekikoleddwa obubi njagala lumu mwami kungu otuuze munnabyabufuzi omugambe nti kakati kweno sho nti tetwogera ku gavumenti eno ekibi kyekoze neeki tetubyogera tumale saawa namba nga twogera ku gavumenti eyammwe kyemwagala ekole ekyenjawulo ojja kulaba nga mwesirikidde mujja kwesirikirira puroguramu eggweko kubanga tetulina bakulembeze bamanyi kiyina kukolebwa kyangu okutegeera kye bakoze obubi that is very easy birabika ekyo n'omwana omuto akitegeera naye kiteeke kya bumanyi okumanya ekiyina okukolebwa nti tekikoleddwa kakati ekyo ekintu kiva mu butendeke kumanya kunoonyereza abakulembeze b'ennaku zino bye batayina so kakati kitegeeza era ne bw'aba alonda agamba ne bw'aba akuwa kampeyini wanze nze nsobola omusajja enezijeko akasajja kati no ojjeko akasajja kati gwe mulembe guno bali bagambanga nze nkasobola kakati gwe tosobola kujjako kasajja nga teweesimbye ku kifo kyako because mu mateeka ga wano omuntu gwoddira mu bigere yoyo gw'obeera oggyeko so kakati si kyangu ne bwe twandigambye nti wateekeddwa okubaawo vote of no confidence esoboka nti ababaka nga bangi kati gw'omu gwe tosobola kubanga ekigendererwa kyo kubeera two-thirds majority gw'omu oba kitegeera kisoboka so tuteekeddwa okutandika okulowoozesa abantu nti kisoboka okubeera mu politics not for the next election but for the next generation. Ani abaganya okweteekateeka because yo NRM ekugamba nti fo bukiiko bwaffe asatu ow'okubyalo tubuteese tubulonze. They are doing that. For you, what are you up to as the opposition? Kakati nno balonzebwa abantu. Naye balina obw'amagye, balina obwa poliisi. Ngamba NRM kibiina. Ekibiina kye kisembyeyo. Naye n'abakiyamba okulonda abamu nabo tekibamanyi. Kyo kyennyini ng'ekibiina genda olaba erikodi yakyo, register yakyo. Kati bo ne RDC bamubalanga wa mu kibiina. They claim they're public servants, they're not civil servants.
kati omanyi nti no waliwo ate n'ekikungo kye balonda ba assistant RDCs nenga te si deputy kati ezo zonna institutions zaateekebwawo okukola system of governance si multipartism eno bagiyita prebendalism kati prebendalism kitegeeza obukulembeze nga okozesa resources ez'eggwanga okweremezaako mu buyinza kati president wa Uganda tayinza kukozesa resources za district ku district atumayo muntu wegendo beera DC akwerezera omukyala abeere deputy naye twetaagayo waba jenizi oyo abeere assistant kakati kati naye jjukira balina amafuta balina office balina airtime balina budget bagenda ne ku maladio batula ne mu meeting za security naye nga basasulwa kyokka ate bakola kibiina kye bayita NRM so okukozesa resources z'eggwanga okuddukanya ekibiina kyo n'okulemerako eyo gye bayita prebendalism kati abamu balowooza nti tuli multipartism no teriiwo tuli mu prebendalism ye system of governance gye tuliko mu Uganda so n'olwekyo njagala abantu baffe babeere nga bagitegeera kubanga bo bali mu kwewana ba NRM tife we are moving tutambula bannaffe tutula emabega abatugoba tetuna gye tubalengera kyandyewunyisiza nnyo singa tebatambula gwofunangayo NRM omu yekka omugambe nti funayo ekirowoozo nti tulekerawo okutambula tulawo bakiyita sikitegedde njagala bafune ekirowoozo funa omuntu nga Honorable Kiwanda nambanya mugambe ki agambe nti ebyo ebintu biyimirizibwe ebiriwa tujja bikola bimba ne mugendamu tujja bikola ku Lwokuna olujja tulawo babiyimirira tibisobola kati kitegeeza si gwosalawo gwolinga oli kagologosi naye asika waya yakola ki yasalawo fe right no mama mbabazi wa naye yagezaako ngalaba nga abisobola yatandika mpola mpola do you want to change or do you want more of the same angamba nti akiriwo ekinaga nti go forward je byakomekeza bwe yategeerera nti tasobola bisalawo onale obubidandisali yesooka naye okulowooza nti olwokuba yazimba structures zonna gwe bakozesa zizimba naga ndi akiwedde kati tugenda nakusalawo kati lumu tuba tugenda mu multi-party political dispensation ye yaleeta ekiteeso ekyankwanzi kati ye yeerabira nti bagenza omuguza ekiteeso ekyakireete nga bakikubaganyizaako nga bo bennyini nabo bakikkiriza kijje ekiyite ye alowooza akoze kyamaanyi aleese kipya natandika kuleeta kyabisanja yafulumirawo bamugamba gwe toli w'amaanyi nga bwolowooza gwe oli luwagi buwagi mu gaali emia spoke kwagamba omusajja oyo nze mmanyi nti ate kubanga nakati munakuwavu is that what he was told president wa Uganda yamugamba gwe oli luwagi buwagi ne bwe luvaako egaali ene kisoka yinza obutamanya obanga koya kafudde ku mubiri gwente so temanya na kumanya nti kagenze so prebendalism ogivangako teina kirowoozo kyo kyeyagala teina buwabuzi bwo bweyagala ewulira buwulizi tewuliriza kubanga olinda bulinzi musaala nti nga 15 nga 25 kakati oyina kukola kyeyagala kakati bwotegerera nti yeeyo wabawo n'abantu abali mu bukulembeze obw'amaanyi ennyo nga basalawo nenga tebalina bifo abo Greece eminence Greece bali mu bifo tebasalawo bali mu bifo ebitamanyiddwa basalirawo ddala ogenda okuwulira nti baminisita bayambuse gundi eri bagenze kulaba gundi nenga structure talina waali taliimu nenga asalawo ebyenkizo siye vice president siye naye ogenda okuwulira nga ne vice president yakyaddeyo kakati naye mpolukusa ssebo mbadde nsaba ekintu kyo twani kitunulidde nitukitunulira kakati ng'ate babuuza oli ye prebendalism owedde emirimu kati prebendalism ogivaako eyo bagita eminence Greece kati wansi wa system ya prebendalism wewaveeyo kati kitegeeza nti waliwo budget eyambuka obutereevu ate eddukanya gavumenti eyo endala metinga nyingi government mu government kakati eyo ye government eyaddala yekola emirimu kati yoyo amanya nga president ava mu ggwanga
Vice President atamanya. Vice President katanategeera. Oba Prime Minister. Yeah, atekati Prime Minister. I'm pretty sure reports say he was dumped. Masaka mu kooti okakananga atekeddwako emisango gy'abanne ba Akirewo Kivumbi n'abalala egy'obubbi n'okuba bannamawulire. Era nga bwe badde nkusomesa kati waliwo enkola gye bayita bossism. Kati bossism eyo abatuwuliriza bo bwa bukulembeze. And then it's a conflict of interest kubanga gwe munnamateeka w'omukulu awanda ebigambo. Lwakuba nti nze simanyi oba yabyogera. Toli sure. Siri sure. Omukutu gugwe. Gwe bw'oyogera naye tasobola kwogera kintu bwe kityo. Simulaba nko ng'akyogera. Bino ebiri ku X you think Sibya General Muhoozi Kainerugaba oba toli sure just. Siri sure. Bw'oyogera ne one on one. Tasobola. In fact buli lw'oyogera naye olaba personality ndala Sibye bino. Ate kifaananyi kye twala ku mukutu gwe naga wuuno ali mu kuyiga Lunyankole. Naye tosobola kubanga oyogera naye n'ayogera ekintu bwe kityo. Bw'oba oyogera naye aba ali mu philosophical data, ayogera ku materialism and the dialectical method, historical materialism, mechanistic materialism. Bwagenda mu administration kati saawa eno buli abadde ayina waliira mu magye institution zonna azigadde ez'okubba byonna bikyusizza. Ali mu kuzimba luli twali tuyina barakisi zonna ezaaliwo nga eyazizimba teyasoma yali Idi Amin nga bano bakola gwakuzisiiga langi kati azimba ezize. Kati ye ebintu byakola nti department namba esobola okukola enguudo ey'omu magye. Real professionalization of the army. We have mu SFC nga qualifying za SFC grant ya $1 billion per year. He's a true administrator. He's a true. Yes. That's what you think or that's what you I say. Know. Oh, that's what kakati bino byesimanyi nze bya X sibimanyi. Simulaba nga ko nga abyogera. Yali avuddeyo n'abyegaana bw'oyogera naye one on one. Kati gw'oyogera naye ddi. Kyetaaga omuntu n'amu interviewing. Naye omanyi bannayuganda tebamufaako. Tewala mu interviewing era buli omu alinda ku X okwo. Kati nze account kati nina waliwo bino ebintu bye bayita TikTok nze sibibeerako. Instagram sinze. Tolina shuba account eyo yiye. Facebook sinze. Era bw'ogendayo n'ogamba oli mu kwogera nange omala budde siyenze. Baana bange story X yenze. Okay. Kakati eyo yonze njikola ku nganze ne WhatsApp ya. Ne bino ogenda toli sure. Kati siri sure nze. Era kiba kyetaaga omuntu yenna amutadde mu kooti kyosookerako kwe kutulaga oba ddala yakikoze. So naye bw'oyogera ayina obuvunaanyizibwa. Second. Okay, bw'oyogera naye ayogera police byokka bintu byankulaakulana. In fact bw'oba oyogera naye muntu muzibu nti n'abamulinaanye bennyini balimba nti baagala yaba abeera president kuba ajja bakwata okambwe nnyo bwatyo bajja osookerako kati babyogera wano kuba balabanga kyekiriko naye nti baagala. I need to interview him one day. Ojja omufune ajja nnyonnyole bino kubanga ekyewuunyisa nti hando eyo tajeegaanangako nti siiye amagye gaduumira galina omwogezi ne tebagyegaanangako. Kati awo wenjagala bw'ogendayo mubuuze akubuulire oba yeye. Bw'agamba nti si yeye akubuulire lwaki tabyegaana because it is misleading. That account is misleading. Extremely misleading. In fact that account doesn't represent his personality. It is completely a contradiction. Really? Yes. So abeeranga ali double faced. Katono nnyo. Abanga ali double faced. So yetaaga kumubuuza atannyonnyole lwaki tabyegaana. Kubanga agobererwa nnyo. N'emitima gy'abantu kati girumiddwa. Bwe baba nga waliwo omuntu gwe bakutte ennaku mwenda tebannategeera gy'ali famire neerajana akati n'oyogera ekigambo ng'ekyo that is not acceptable. So nze ndowooza nti kiba kyetaagisa yennyini
aveyo abi owning abi disowning oba biveeko. Okay. Perfect. Ensonga ya di mutwe tujja kugikomyawo n'ekirungi nti yalabise. N'ekirungi ekirala nti ebiri ku mutimbagano gwa General byalaga nti yamulina kubanga tuga nti ali mu basement yange ayiga Lunyankole ekino kiwa abantu essuubi as opposed ku kiri nti abuziddwa obuzibwa tamanyiddwa wawaali. N'okulabika bambi yalabika bulala nzomanyi Edi Mutwe nali manyi nti munene nnyo naye ndowooza byali birevu kati alabika nga munakuwavu nnyo bw'aba talina ekirevu kyonna. Walaba nga munakuwavu nnyo teyavaamu bulungi yalitakanga nga tasobola kuuma. So that was a helpless very helpless picture of that man. Very helpless and extremely humiliating. Okay, again, finally, before I get to DP, Alan Sewanyana, Honorable, ngari kitebe kya NUP, bigambo bino sabo uteko etsetso biwulize gutandikirawo mpe kyolowooza ku byo kubanga mbadde mpita ku mitimbagano nga nti card tetuti oba flag oba ticket teyogeza abantu bigambo binayitira katuwulize ku katono ku bigambo bino. Ayenga mwami Sejirinya Muhammad bwe nagenda nga mukomera nga gamisa president tukuwe ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka oyo atusiba byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo babituufu. Good. President wamulanja niyanga notumugamba nti president ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwakiddala bajja ne bakwata ffe ab'emukibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta olugatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akasagatta obulungi. Kirabika abakulembeze naddala abaka bava Masaka babimanyi mu bintu bino okukisinga. Thank you. Songa bweziti buziri musango gw'abakulu agukyagenda mu maaso naye kyaddaaki Honorable Alan Sewanyana nagenti bwe baali mukomera Bobi Wine bamulajaniranga tisebo otwagalanye abantu bootuwa tukole nabo omuli ne Deputy President wo Honorable Mathias Mpuuga be batusiba. Very, very serious allegation there. Manyi nze njagala nnyo oluzungu kubanga oluzungu lunyumira nnyo newe mba ndwogera mpulira nga newe mba mbadde ne stress ngoluma amanyi Honorable we njogeramu ku Lungereza ngolinga agenda okuba w'eggambo nzo basokenze jekemisita waliwo ebigambo bibiri oblokwai oba ignominy. I need to learn those words. Oblokwai. Ne ignominy. Public shame. Kugamba omuntu kuswaza publicly. President wa NUP ekintu ekyakimanyi bulungi yakiyiga yakisoma. Waliwo abasajja abakolanga ebintu ebyo baberanga nnyo mu Russian politics oyo. Bajja ne bakujjayo mwami kunga bakimanyi bulungi obadde okolagana nnyo n'embidde. Naye kakati gwe olw'okuba olina favor gy'oyagala ne bakujjayo ne bagamba nti kakati kambalage ekyokulabirako. President Museveni waliwo olunaku lwe yagenda Kamuli. Kamuli nga ayina minisita gwe yagenda nayo naye bamuyita Isaac Musumba ebiseera ebyo yali minisita wa housing ndowooza. Kati president yali ali kulukuŋŋaana n'ayagwera luzungu minisita Musumba atapute
kati mukutaputa okwo president nga ayogera ajerega abo opposition nga bakulembeddwa Honorable Salamu Musumba mukyala we mukyala we kugamba aletera ono okutaputa ebigambo bijolongoli nti abo bolaba ba Musumba bano ba Salamu tebalengera wala kakati ngoyo omwami oli ku mukyala kati ebyo bintu byokuswaza babimanyi abana bali katiba Alan bali mukuswala Alan aswaziddwa basoka muwanga Kivumbi kubanga kati we bakwogeza ku banno ba comrade we watandika nabo olukubina byogoba nagaba balabule bakole bwotiba abaana abo bolaba they were fed on the same umbilical code kintu kikulu mwami kungu kiringa kusangibwa nga tusibiddwa mu makomera tufunirayo Oluganda olutavaawo kakati ffe abasomera ke Makerere tuyina Oluganda that intellectual umbilical code olutavaawo nisisobola kuvaayo nenvuma koligi gwe twava naye mu lusuku lwa lo school ne muogoloza ne muteeka wali ekyo kyaffe kya buntu sewanye nabadde quiet endo zakati bambi anonya tiketi alaba egenda ate kati wane Kampala alabira ddala mbu atagifuna batamanyidde kunoonya bululu bwakunnyonnyola byazze kukola ayina garanti nti anagifuna now that ayogedde bino kati byebyo kwa kakati ekyo bayita Skyland Kalibudis oba rock and hard place nti kakati onaddawa kati kandabe bulabi mutonzi waffe yakola kyasalawo sewanyana ali ku mutonzi waffe yasalawo ali ku kisenge kubanga nesimanyi oba ayinza n'okubanga tumulowoleza okuswala naye nga taswala singa badde mutunga gwe oba nze obeera osobola okuswala anti asose ku kigeneralize nga tiwaliwo abakulembeza abava mu Masaka ne babogola kwaka kati oyinza okuvaawo ng'ate bigendedde ddala byonoonese tubuulire baani abeera kiriya naga naye okusingira ddala ono akati eyo gye bayita pate oligake kakati ekibiina ne kibaako abantu baakyo famire yaakyo nga yekifuga kakati abasigadde ne baba nga kubanga kakati ekibiina ekyo kinsanyusa kiina abafuzi kiina n'abakulembeze kati kiina n'abawagizi bantu basatu bafuzi bakulembeze ebigambo ebyo nabisomesaako n'omwana wange omu naye muwulira kati abyogera bulungi ani bigirwa ali naye abyogera mu Lungereza waliwo bakabal kati abo be babeera nga bo beekutte bokka bakoligi bayinza n'obutavaayo muyinza n'obalabako obulabi naye ne batoogera kakati newabeerawo ba Parachik bano bahandola Kabal Parachik Aparachik be babeera nga be baddukanya wano nawali kunga kakati newabeerawo bano ba Ragtag and Bobtail Ragtag and Bobtail bebo ajiwadde omuliro ajiwadde libiki social media Ragtag and Bobtail kati abo be bakuyoola nga olina kyotayogedde kutereeza be banabadde bagamba nti yogera ambawulire wano ba Ragtag bw'oba toteredde bulungi mu matu gaabwe togenda mu kuziika we banaabeera kambawulire kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka bamanyi bintu bino biddemu byogere bulungi gwe kakati oddayo ne ku muzindaalo era bw'ovaayo nga tobyogedde bulungi gwaovaawo weesagaasa baba b'amaanyi bwe batyo kati baba b'amaanyi naye nga kati bo bakozesa perception the game of perception nti bw'ovaawo awo nga baggobye kireetera bali okumanya nti kati gwe tebajja kukonsideringa tebakwagala katujja ampuliriza bwe tukomawo Democratic Party kiriyo kikambwe omu yeewuunyiza Honorable Norbert Mawat okwagala ekisanja kiba kyakuna kyakuna kyakutaano naye nga jjukira yajja mu bukulembeze mu 2010 yes kiba kyakutaano
Kyakuna yatandikira Mbale Chibachakuna Katomi Chibachakuna myaka etaneta kiba kyakuna n'ekimu ku byunyisiza ye Honorable Mbidde okuba nti yalangiriddwa nga chief campaigner w'ekyo kimu. Ekyokubiri ku bizibu Honorable Mawe ebimulemye okugonjola mu DP omulina okubeera nti mu kaluke twagendamu wano jjo ly'abalamu 221 dozens of MPs badduka nga ffe tugenze wanyuwaawo ne batema ne bagenda gana katwala bakava parliament okuva bakyotereeyo babiri nabo basuddewo ettawero about 4 members of parliament badduka n'endagaano eyakolebwa Honorable Mao rather Mbidde jazavumirira obufumbo obwo DP oba Honorable Mao bwe yayingiramu ne NRM bane Mwami Museveni obutavanga mu kalungi okuba nti ate y'omu eyakyukidde mu kitinga embazzi nga nti oli musajja wange era ngenda kunoonyeza akalulu. You shocked the country when you accepted to be chief campaigner wa Honorable Norbert Mao nga wakava ku muzindalo gwe gumu guno n'olaga obutali bumativu n'obufumbo Honorable Mao yayingiramu ne NRM oba ne Mwami Museveni in that way. Ekyokubiri yes leero Honorable Mao akomezawo empapula oba badde nominated I think kulonda kujja kuba mbalala mu delegates conference na ye kupigenda maaso mu DP n'ebizibu ebirimu babaka bagenda nchana ggulo twabalaba bawirirako ddala wano mu 22 kati kyotera district man MP 40 Nantongo yagenze kyotera county MP John Mpalanyi yagenze bano begase ku mubaka wa parliament omukyalo wa district ye Masaka Joan Namutawe ba yasale dilo luli we yali independent neera nga yali mwaka saika DP simanyi kigera maaso really simanyi kwenyeza kutandikira ekyabasale dilo abo bali mu kunoonya gye zaavugidde banje banoonya gye zaavugidde kubanga ekyamazima ekibiina kya DP kirina ababaka kibadde kirina ababaka mwenda mu parliament naye nga seats eziri mu parliament tiziri mwenda bitana biri mwenda. Ekyokubiri twali tulina ababaka 15 mukka kati twakka mu kulonda okwaggwa 221 naye nga okwokulonda tewaliwo cooperation agreement so si kituufu nti yatuletera okukka. Ekyokubiri Mao yewe yafuukira president wa DP yalina ababaka 4 era nga abasatu bagamba basebaggala nga Kawanga yekka yabalibwanga owa pate yena abaddusa ne batuuka 15 ne bafuna ne regional member of parliament ewo 16. So n'olwekyo ebyobufuzi bya Uganda bijja bikola ki byambuka nga bwe bikusinzira ku muggundu oba ku wave ebeera eriwo. Naye kantandikire ku nsonga y'endagaano eya 2022 Honorable Mao gye yakola ne Mwami Museveni. Endagaano eyo obutakkaanya bwe tuyina nayo bukyaliwo. Era endagaano is not a governance issue. Eyo is a cooperation issue. It is external. Omanyi bakugamba nti your stability cannot be based on who you cooperate with outside the party, but rather how do you cooperate internally. Okitegeera kati era debate twagende Soroti mu National Executive Committee n'enteka y'ekiteeso ekibiina ne kisalawo nti endagaano tugiveemu ne National Council n'esalawo nti endagaano tukole ki mugiddukemu. Ekyo kyaggwa processi nga bw'enaatambula egenda kuteesebwako National Executive Committee era neeke meeting egenda okusooka nga delegates conference ewedde ekyo kyegenda okwogerako kye twakkaanyaako.
Nolwekyo bwe twamala okukanya ku nsonga eyo itugamba kakati ebintu biteeke ku mabbali kasitabi ebirinze olumeeting eyo kati ate tuteekewo obukulembeze bw'ekibiina. Obukulembeze bw'ekibiina kino kitegeeza okuleeta omuntu asobola okwesimba ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Abamu bagamba nti minisita yesimba ate ku pulezidenti. Bw'obanga onoonya omuntu amanyi alina obujulizi ku bikoleddwa ebikyamu ali ebbali noono nga babikoze alaba ani asinga okuba n'obujulizi? Yali munda. So n'olwekyo tiwaliwo kintu kyonna kimulobera okujjako okutuwa obujulizi obwa ddala ddala. Bannayuganda baagala nnyo tukole ebyobufuzi ebiringa eby'e Kenya. Naye bakusobera ate bwe mubitandika ate ne bibatetula emmeeme. Abatuwuliriza okulonda okwaggwa mu Kenya eyali alabikira ddala ng'ali ku ludda oluvuganya ate eyali vice president w'e Kenya. Ate eyali awagirwa president eyaliko mu kaseera ako ate yali leader of opposition. N'olwekyo ebyobufuzi birina okutambula nga buli muntu alina obumanyi ku kyagenda okukola nekyaba ayolekedde okwesimbako. Ffe nga DP tulina ebizibu byaffe ate bivudde wala. Twetoloddwa nsega. Bakakati n'ebyokulabirako naawe ngambye byabadduka. Kakati bwe weetooloolwa ensega nga zikwetoolodde bwe ziti gwe olina kukozesa kakodi aka butafa. Kubaza ensega zirya bikoze eki bifudde. Kakati ebintu ebimu bye tuli mu kukola nga DP tugaana kufa. Tuli mu kulwanyisa kufa tuleme kufa. Kuba ensega zitulinze zitaddewo amannyo buli wamu. Mu kifo ky'ebibiina by'obufuzi okukolaganira awamu ate buli kibiina kyagala kulya kinnaakyo. Naye ng'ekirya ne kye balidde byonna babigambye nti empologoma ejja tebigenda kuwonawo. So n'olwekyo nze ndowooza nti ensonga ya cooperation agreement era buli muntu akimanyi nsonga yasalibwawo era ffe tujakirumyeko amannyo naye si nsonga ya bukulembeze yaggwa ensonga ya byabufuzi. Okay. So nominations ziwed olunaku olwaleero okay tuzita nominations naye bakuyita return akomyawo application forms. Then tiba kiwedde ziba tezinnaggwa kati nomination okugamba nti kati bakunominatinze ate vetting process erina kusooka kubeerawo awo list neryoka efuluma eyabo bonna abatuukiriza ebisaanyizo. Okay. So mumuzaayo mwagala akomewo kulembera ekibiina kino akomewo era yesimbe n'okuba president. Okay, maybe a very best question. Yes, obadde okikonyeekaawo. From your heart of hearts, do you really think Honorable Mao, Minister mu government yeno, yali etaze Mwai Museveni ave mu bukulembeze bw'eggwanga? Based on what, Honorable? Kubanga n'entebe gyayagala otuula mwagirabako teyakola nkole nga yakaleerwe agirabako bwati kakati mwami Kungu kyova olabanga tebakukkiriza kuwasa wano e Buganda nga tokoze kukwanjula soko ogenda osooka olabe nako newaabwe oba kitegeera kale mugenda ogenda so Mao kyaliko amaze okulabako bamwanyizaako alengedde tubiyige. This is incongruous bintu bipya mu Uganda naye tubiyige tetulina kyakkola. President Museveni takozesanga ku ssente zatunze mu nteeze ssente zammwe za musolo naye tuyingira tutya mu kalulu nga buli muntu agenze kozesa ssente za famire ye. Ekintu ekyo kikyannuma nze Lubula Herod nga yakimbuuzaako nambuuza nti mukozesa ssente zammwe nti how are you going to lead for yourselves? Mugenda kwekulemberera kwegamba nga takitegeera nti omunnabyabufuzi aveeka ng'ezimu ku ssente zakozesa budget ye amanya eza kino zizino eza migati zizino eza sukaali zizino teza campaign nga byonna biva mu nsawo ye. Olwo bw'otuuka okukulembera olina gwe okubira ku ssimu akubulira ekyokola kubanga byonna gwe wabyekolerako. Tulina okukyusa ebintu ebyo. Obuzibu bwe tulina nti omusajja gwe twolekedde ebyo ye si byayagala
era ekyo kyensonga lwaki tusazaamu endagaano nti ekigendererwa kyaffe kyali kirungi naye ekikye kibi oba kitegeera kakati gwe omwana addugala toyinza muyirayo namazzi yo naaza munaaze ye naasigalawo toyinza kuddira mazzi na mwana addugala bera n'obiyiwayo kati mawo tetusobola kumuyiwayo tumunaazaako agreement negenda ffe ne tukola ebyaffe ekisookera ddala tewali muntu akkirizibwa mu Uganda ne bwoba ng'oli mujaasi ne bwobeera wa poliisi kuwamba muntu yenna okujjako nti ate gwe omuntu yenna okkirizibwa ate okukwata omuntu ng'alina omusango gwazizza Criminal Procedure Code Act ekugamba nti oli bw'abazizza omusango ogujja mu ttuluba erya cognizable offense ng'omusango ogwo bw'omuteebereza nti aguzizza nga kooti weeyinza omusalira esobola omusiba ebbanga erisukka omwaka ndooza bagumu n'ekitundu ekugamba gwe private person okkirizibwa okukwata omuntu n'omutwala ku poliisi sinootereka so n'olwekyo muvunaanyizibwa okugenda mu kooti n'owaaba ku kintu ekyo kyonna ekiba kikoleddwako mwami Toofa waliwo yeeyise Toofa Munnagomba awagiraani agambye tajja kumpuliriza siwagidde Ssebamala akati mmwe temubimanyi bino kati kankubulire omulimu gwa pulezidenti w'ekibiina mu ssemateeka y'ekibiina kya DP kwesimba ku bwa pulezidenti bwa Uganda gwe mulimu kakati mmwe bamemba ba palamenti bammwe abaagala obwagazi obbawulira ti nabo banyenyezza nze sisobola bbawagira nze ndi musajja mukulu abo bonna bazze mu DP nga mbalabo oyo nze namulisiivinga baamuleeta mu chambers zange awo nali nkyali ku communications house nga sinazimba kizimbe kyange ne bamundeetera ne mukkiriza myaka no zange ene emabega n'agenda ne yeesimbawo ku member wa parliament so n'olwekyo nze sikola bya kinyumu mwami Toofa nze nkola bintu biri serious byokka mu bulamu bwange kyova olaba nti nze nina abanjagala n'abatanjagala n'olwekyo abo bakyalina omulimu ogw'okugundira mu byobufuzi n'obitegeera era bwe tunalaba nga basuumuse tujja kutuuka ekiseera tubawagire kubanga omanyi bagamba esanduuko ne bwenyirira etya tesobola kukusikiriza kufa toyinza gamba mbu yokofini erabika bulungi nnyo banaye nandifudde banaye nenjibeeramu febe tetubikola n'olwekyo abatuuliza banaye mubeere bulungi ekibiina kino si kyabajjajja kyenjagala okusembyayo abantu be muyita bajjajja baali mu kibiina kino nga bato muleme kukiyita kyabajjajja ekibiina kyabato Democratic Party y'abato bennyini kati nze bwe naatuuka okukaddiwa nga batandika kugamba nti kyange kiba kyabo abaliwo ku ekyo ekiseera n'olwekyo temutiisibwatiisibwa yadde okubatiisatiisa kuba abajjajja abasinga kati nga babeni Kiwanuka n'abaana baabwe bali mu movement so abo tebakyabanja kibiina n'olwekyo ekibiina kibeerawo ku lulwo gwaliwo teko yanziza nze mpulira njagala kukaaba bwe mpulira Bobi Wine ng'ajolonga mpuuga